This is Ground Media UG. Codebase Entertainment. Wanje sebo nga bitalo muganda wange bitalo nnyo bannange bya Eriki bitalo nnyo bitalo ddala. Musiraamu agamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yes, musiraamu bwe tugamba kuba Katonda yagaba ate era yakola ki ate era yatwala. wasembayo ddyo okulaba Eriki mbadde ndudde omulaba and Eriki has been a good man, has been a good boy. Musajja mulungi nnyo. So lesolo kundagirirako wano wetuli. Just please mulagireko wano wetuli. Eriki musajja mulungi nyabadde mwana muto mwana mulungi nnyo yomu ku bantu bemmanyi abalina empisa bambi. Katonda amusaasire, Allah amusaasirire ddala. Naye mbadde ndudde okulaba Eriki ebbanga ddene naye nakoma kumulaba twali Makindi nali ne Kabakko mu mmotoka ne tumusanga bambi Eriki ne tumukola ki ne tumubongakaawo. So Eriki yani Eriki just is an industry figure, I would say. Like nga abantu betubeera nabo nga mmwe betubeera namwe mu industry, ba cameraman, ba videographer, ba video assistant grapher, what you get, eh? So bwe tutyo bwe mutegeera Eriki nti mwana mu industry ate ekirala mwana wa DJ Michael ekisingira ddala obukulu. Naye nze mulabidde nga mu industry ngenda okumutegeera namulabanga mu Nnyondo. Edda twagenda nga mu Nnyondo naziza Zioni ng'omwana oyo musanga nnyo mu bbaala nga mulaba nnyo naye nga mwana muto nga abaayagala okuyingira ebbaala naye ng'oluusi tebamukkiriza. So agala kuba mu bidongo mwana wa ndongo oli abadde mwana wa ndongo. So abambi yankwasanga nnyo ekisa because twamusanga nga ku mulyango ng'oluusi omulaba bouncer tebamutreatinga bulungi naye ng'era bambi agezaako okujja atendinga endongo. So like abadde ne spirit y'omulimu gw'endongo, I would say. Atejjukira ne taata we muki ate oli muzadde kitegeeza ki omuntu okubanga abiriddwa kwa mwana we nga nze omuyimbi ate omuzadde because then in future saa nagenda kuba muzadde inshallah. Kyembadde nsuubira like ekinnumye nnyo ku mwana ono nti abadde talina kye yakoze nti mbadde wali ebbali ne muganda wange Balose nangamba mwana okumanya ensi tetulina kugiyayaanira omwana wuuno wano tannakola mulimu gwonna naye Mungu amututte kati ate ffe abayayaanira ensi kitegeeza tewali wano kye tuyayaanira ensi tetwemazaamu ensi tekwemazanga mutottanga munno lwansi oba tutwalanga bulamu bwa munno lwansi because at the end of the day obulamu bwe businga obukulu okitegeera. So kinnumye nnyo ng'omuzungu omuyimbi, kinnumye nnyo ng'omwana, kinnumye nnyo mu buli ngeri yonna because abadde mwana mulungi kisingira ddala abadde n'empisa Eriki.